mugamba mutya mwenna bali ku Learn Luganda muli bulungi nkimanyi bulungi nze nno ndi bulungi mbadde wano ne ngamba abantu bange kambaweeko ku gimu ku mizizo egyalingawo mu Buganda sinakindi gikyaliwo mu Buganda. Edda mu Buganda omukyala teyakkirizibwanga kukwata nseenene ng'ali yekka oba teyakkirizibwanga kukwata nseenene nga tali nebba. Ebintu bino mugenda mubiwulira mu abazaalirwa ku gino emirembe nga mugamba edda abasajja balinga ba Mululu, edda abantu bedda balinga Rigid, balinga ABCD. Naye nno wabangawo ekigendererwa lwaki bakolanga ebintu ebyo. Kati kankutegeeze lwaki omukyala yaganibwanga okukwata enseenene nga tali nebba. Ngenda kuba nkuwa ensonga lwaki ki ekyabeerangawo naki kye bagendereranga. Omukyala yaganibwanga okukwata enseenene singa yabanga tali nebba nga bagamba tekituukawo omwana we afa singa abeera alina omwana. Ekigendererwa mu ekyo beewalanga bwenzi. Edda okukwatanga enseenene kwabeerangawo nga kubeera mu bisaka, mu bisiko, mu ttale, so nno kyabanga kyangu nnyo omusajja omwala okufundizaayo mukyalawo ne bakola ekikolwa eky'obwenzi. So kyokola bagambanga nti tekyabanga kyamagezi omukyala yenna oba omukazi okukwata enseenene nga bba taliiko ate munnanga anaakola atya obwenzi nga bbaawe taliiko. Ndowooza okiraba kyekyali kitegeeza. So kyabanga kyabuvunaanyizibwa nnyo omukyala okukwata enseenene nga ne bba waali wadde nga bagambanga nti omwana we afa. Ontegedde bulungi. Ekirala ngenda kukuwaako bibiri for today because mbadde wano ne ngamba kankole vidiyo eno. Ekirala omwana omuto teyakkirizibwanga tutuula ku kinu nga bagamba nti omwana oyo tawanvuwa. Ekigendererwa mu kyo kyabanga kukuuma buyonjo. Tukimanyi ffenna mu biseera by'eddaffe ng'abakulirako mu kyalo nti ebinyeebwa n'emmere esinga yasekulirwanga nnyo mu kinu. So ate nga ffenna tukkiriziganya nti abaana bonna okuva ku myaka nga 11 okudda wansi twabanga n'empale ennyimpi naye nga zaayabikamu wakati, either nga zaayulika emabega oba nga zaayatikamu wakati mu mpataanya. So nno omwana we yatulanga ku kinu, of course tetwabanga na toilet papers, tetwabanga na bikookoma ng'ebikookoma bibeera by'abantu bakulu nga gwe omala okweyamba mwana wa kitange ng'ovuga kitwandiyise eggaali abalala kye muyita okwekwekweya. So nga kyebagezaako otangira nti omwana asobola okutuula ku kinu n'alekako obubi ate ne mujja ossekula ebinyeebwa oba emmere yonna nga obubi obwo bwe buli. So bagezaako okugamba omwana ntajja kuwanvuwa naye nga mu kyo kubanga omwana yenna yayagalanga nnyo okuwanvuwa singa abeera akuze. Kuba oba owanvuye osobola okukwata ku kibanyi waggulu n'ojja ebyoyagala, oba owanvuye tonyomebwa nnyo, omanyi abantu ababbi baba bayisaamu nnyo amaaso. So omwana yenna yatyanga nnyo obutawanvuwa naye ng'ekigendererwa mu ekyo kwabanga kukuuma buyonjo. Ebintu bingi nnyo ebyabangawo obulombolombo obwabangawo Abaganda bye baateekangawo naye nga baalinga bagezaako n'okubaako bye beetangira nga biwerako. So bw'oba olina ky'omanyi ng'okibuusabuusa oba ng'oyagala okiyiga osobola okiteeka wansi awo mu komenti nakyo ne nkikolera vidiyo. Naye nga nkutegeezezza nti ebyo ebintu bibiri bwe bityo bye baali bagendereddwamu oba bye baali bagendereddemu. So togezaako banyiigira. Nteekebwamu ssente abannaffe abamanyiddwa nga Bakatede Home and Interiors basangibwa wonna mu London Entebbe Road opposite Kennedy Stage. Osobola otuukawo n'obabuuzaako ne bakulaga ebintu bye balina omuli curtains, omuli bed covers, omuli duvet, omuli carpets, omuli ebintu bingi nnyo towels, mosquito nets n'abalala bamanyiddwa nga aba www.maduuka.com be bantu babiri abateekamu ssente. Osobola okubakyalirako ku website yaabwe n'olaba. Ne bali Bakatede Home and Interiors nabo osobola okugenda n'obakyalirako n'olaba bye balina mu interior designing. Amanyi gange nze Kabugo Peter, webale kulaba vidiyo eno ekwata ku bulombolombo n'ennono ebyakolebwa Abaganda edda nga balina ekigendererwa ekyabanga eky'amaanyi. Nze Kabugo Peter, webale kulaba.